Katumba Wamala habwenchi tokuza hanuya kireri kisinika businisi binyo abasajja bakusiiga obusa olyayo osirise ngwera kati ndo kubanga kati awe gwanga liba ligenda kulakulana ate nge sente za barasha ate n'abarasha kiwanyi sente ezo family ya Museveni be batubba be bali mu mwanyi be bali mu mata be bali mu influence be bali mu airtime be bali mu ki kati be batukuba ebipapula mu mugongo gwa Katumba Wamala bagenda kukuba emigongo ati walya ku kikumi kya fine ezo tokuba ku simu yange omanyi onkubira nnyo simu ng'ogironka abirira Katumba Wamala toddamu kuba ku simu yange kuba ku simu yange nkube screenshot ngi posting Museveni bwentyo bwe namwejjako nga buli kampereza screenshot nga nkateekayo ddamu mpereze message zo nja kulaba nze bwe njawukana n'omuntu tuba twabukanye nkugambye oyo omwana yasomera China ababiri basomera India ababiri Banyarwanda omu yasomera UK abe Rwanda olw'okuba Museveni yayagala information eyo tefuluma yatekako abe Rwanda nga bali wansi wa Muhoozi Muhoozi ye yabaleeta tebamanyi Luganda tebamanyi Luzungu tebamanyi Luswahili bogera French na Lunyarwanda be bali mu control room etambulira ku president Kyagulanyi Ssentamu ekuba abantu ebipapula n'ebirala kave mu comment section okay kati olaba kye nabadde mbasaba nti bannange kankole ki kuba kati okubawa amasimu ag'eddakiika 3 oba 2 tuba tetuyitawo kuba ngenda vaako ng'obudde bukyali nange nina bye njagala okusooka okugjawo then ngobe gundi kati katugende mu kapolitics kano bwe tukavaamu tugende mu kigambo kya Katonda in summary Daniel Bowasava Nakandi Winifred ayagala obwa MP bwa Kampala ku tiketi ya Nuupu ngoli wenare Balam Jeno Damulira Supiga mission ya mweli aborted mudeyi wa Museveni mugambe abana batunyatudde abana batubye ate abana bo tekulika ayinza kusasula bukadde 10 mpozira mu bakwate ate njagala mu bakwate bana mumwe bakitamwe batunde ebibanja musasula bukadde bw'omusajja 10 mubulya mutya nga muwayo kibiina kyaffe muwayo generation yaffe muwayo baana baffe muwayo bazukulu baffe mu mukono gwa Museveni mujja tuwulira nalabyeko njagala okusaba balidazi baffe abatukulembera naddala nga mubadde mu byobufuzi ne Museveni mubeere benkanya kino nga nakyogera bulungi wabeera mu byobufuzi ku mulembe gwa Museveni nga tannafa n'okola byokola n'otukulembera abaana beeyubudde bazze balwanye ne bakola n'okakasa nti abaana bakoze ebisinga byo watakabana kitufu watakabana ku mulembe gwa Museveni aveeko naye n'akulema abaana bazze ne bamuggyako bannange muleme kusikira nkola za Museveni ekintu kye tulaakinga mu ggwanga Uganda tetulina ba elders nga tuzimba generation empya bakadde baffe naddala nga mumanyi mwabeera mu gavumenti ya Museveni obanga muli mu opposition obanga muli mu gavumenti bannange mukkirize mubeere ba father of the nation mukuze generation eno kino nkijje ku lunaku lwe nalabye ng'owekitiibwa Latifu Ssebaggala atudde ku ntebe asaba empapula z'okubeera chairman w'e Kawempe ng'ali ne Magala Wumalu Latifu Ssebaggala oli munene nnyo okulwanira kaadi ne Magala Wumalu
oyina essomero mu Kawempe oludde ng'osomesa abaana mu gundi wa Kisaasi simmanyi obunyiri na Kawempe I don't know oyina Kisaasi college abaana abosomeseza mu Kisaasi college wabasomesa kola ki kubanga Magala Umar ayinza okubanga muzzukulu lwaki tobeera taata oba jjajja wa ebyobufuzi by'e Kawempe owulira otya gwe obakinga Magala n'awangula Magala n'amala okuwangula Magala n'akuyita n'ogenda ku gombolola ku division n'obasomesa leadership n'obasomesa accountability n'obasomesa okubeera abeesigwa n'obateeka mu semina ey'enjawulo ne bakwaniriza elda w'e Kawempe towulira ng'ekitiibwa kiyinza kusingawo nnyo nga gwe elda w'e Kawempe naye abamu ebintu mubiraba mutya ekintu kino nkyakiddamu banne bwe muba mumanyi mubadde mu byobufuzi ne Museveni mubeere ekyokulabirako mukwate abaana bano mubateeke ku bibegabega byammwe mujja kuba b'amaanyi bwe tunafuna ba elders awo ku mutendero ogusooka ku mutendero oguddako tuzimbe tubeere n'eggwanga erina ba elders tubeere Magala abeereyo ng'atya okukola ekintu ng'abuuza Honorable Latifu bw'anaakimanya nga yaŋŋamba bw'ati Honorable Latifu bw'awulira nti nalidde ssente z'okola oluguudo naye era Musevenizimu ali muffe era tumusikidde tutambula naye tujja naye neba naye Museveni oyonoonye eggwanga bannange Museveni olabo Museveni bwe tuba tetweterezezza bulungi kwesomesa bintu bino kubikola bijja mu mangu kigenda kututwalira abantu ffenna abaazaalibwa mu 1920 tumale okufa tugwewo abaana baffe ndowooza omuzzukulu wa Eben kirabika eyo ye wajja okubeera okutereeza Uganda otherwise muleese bimusevenizimu mu Uganda empya mwe basajja mmwe okubeera omukulembeze tekitegeeza kubeera mu byabufuzi bino ebiri direct oyinza obbeera emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waka naye ng'oli muzibu nnyo omanyi ekitiibwa ky'osobola okufuna gwe Latifu Sebagala ekisingako awo ne bw'obayite waka ewuwo obeera musajja mukulu omumanyi bwega leero mugataliiko nfuufu Latifu Sebagala ayise kanso yonna n'abakyaze ewuwe okubasomesa kati ne batuterako ng'obakyazize ewuwo bali mu kompawundi yo chairman bakansala bonna obasomesa leadership ewaka ewuwo otudde mu muyembe bwoti oyina wano kacyayi Latifu oba okyayagala ki mu nsi omwana fuutu soja ajja kugamba ekigambo mu kampeyini wano nze kansirike omwana fuutu soja ajja kugamba ekigambo mu kampeyini ne muzzukulu wa kiwulire ojja genda okudda ewaka nga toyagala kigambo neki oyingire mu buliri webake otulo tukubule kubanga kati gwe otulaga nti kati gwe wenkanankana ne Magala saate osinga Magala emirundi mutwalo naye muleke abaana mubaleke bakole ku nsonga zaabwe nze nkyaddamu ne maama Teddy na Betty Nambozo w'emukono omanyi kitegeeza nga Nambozo yenna nnyini mukono yenna nga ye elda waawo ne tuba tulana tubateeka ku mutendero omulala ne tukola elders forum mu Uganda empya abo nga bwe boogera president taddamu bamugambe tojja kuleeta amendment eyo olwo nga Kyagulanyi atudde ku ntebe agamba leero ngenda kuleeta amendment tyaha jogere tujiwulire era amendment eno egamba nedda ssebo bagambe nedda ssebo tojja gireeta kati mwagala abaana abo babeere mu leadership nga tebalina gwe batya bakadde baffe mwekube mu mitima
mwekube mu mitima mukuze omulembe gwaffe mugulere omanyi kitegeeza nga parliament yonna twagitutte gavumenti yakyuse Museveni yavaako twalonda parliament empya nga bazze okusomesa parliament emigundi gya parliament kuliko wekitiibwa Latifu Ssebaggala kuliko wekitiibwa Nambooze Betty from Mukono ba MP bonna ne bayimira bwe bati bakana Kambata abaana bato ne babasomesa rules of procedure. Nze bye njagala mbasagana kubeera MP olwo nga nze champaign wa parliament era Pastor Wile asooka atuweeye Sara ayi Mukama Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olwa Elders Forum Mukama webale n'okulwabu MP buno obwana obuto olw'okutereeza eggwanga lyaffe Uganda tugenda kusoma okuva ku ba elders baffe Mukama bawa amagezi Mukama batusomese naffe tubikwate Mukama leka tutambule mu butukuvu n'obutuukirivu rules of procedure nzisabidde mu linnya lya Yesu amiina. Ng'olaba ekitiibwa mu parliament nga basooka batusomesa rules of procedure nga basooka batutereeza bulungi ng'owulira ekitiibwa mu Uganda bannange tuba tulyawo nga bayise ba minisita bokka cabinet yonna Elders Forum ambesonyiwe mujjagamba muno mbalinako egundi asirike naye omwana agenda kugambira ekigambo mu kampeyini Owekitiibwa Ssaabasumba Kizito Lwanga Semwogerere ekkanisa bw'etandika okubba ettaka ekereziya Ssaabasumba gwe wabbye ettaka ekereziya ye yabbye ettaka kubanga senga bibadde waffe bunjakko twali badde tujulira tugamba tugende tuwaabire ekkanisa eno erubaga nedda tugende tubawaabire erubaga nti Ssaabakristu w'e Kawumba Muzeeyi Teriimu yabbi oyo Teriimu gwe mbagamba eyali Ssaabakristu wawa omusomesa w'e Kawumba mulirwana w'abannakandi oyo Winfred ate nakandi nkudo ne mu politics nkudidde ewamwe gye nasooka okulya ebijanjalo ebirimu mukeno omusekule nengende kane nga mama ndidde enveezi woma naye bannange enva ziri n'abuuza taata ono omwana bikibi yalidde nti mukene n'ebijanjalo kati gwe nakandi ebyo byonna tobijjukira amanzizeeyo wali twandibadde tujulira ntugamba nti tugende erubaga tuwaabire ab'ekisomesa ky'e Kawumba babbye ettaka ly'omukadde naye kati bwe kibanga ekereziya mubba ettaka ly'abantu nemugana baneeka nsooke mbazannyire vidiyo eno tusooke tukanye Ssaabasumba wabbye ettaka oba ekereziya ye yabbye ettaka ekereziya bwe yabbye ettaka Ssaabasumba wakoze eki mulaba bwe tubagamba akabano you are too weak to make a decision in the ekereziya because you are surrounded by akabano bulijjo tubibagamba nga muwakana Ssaabasumba Semwogerere tannaba kubba ku ttaka naye ababba ettaka mu ekereziya banene nnyo okumusinga tasobola bagambako kigambo